His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine atamye agamba si musanyufu era tajja bikkiriza, agambye tajja kukkirizaganya nabyo byonna bye bapulaninga byonna babikole naye tabiriimu. Oli ku NCK TV, weebale kubanga ogyekuumiddeko, weebale kutambula naffe, gigenda gitya gitambula gitya. Kale no tusuubira nti buli kimu kiri bulungi ate nga naawe gy'oli oli bulungi. Gyebala emirimu gy'enjawulo gyonna gyonna gy'otuusaako engalo. Weetuli nnyo butereevu okuba nga tukutuusaako amawulire ag'enjawulo era nkugamba kimu nti gwe tuula kkalira nywera, naye nno nga tonatuula asooka subscribinga ku channel yaffe oba nga obadde tonaba, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okuba nga oleka comment yo. Ebisigadde byonna byonna butereevu, amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako. Oluvannyuma lw'omukulu ow'ekitiibwa pulezidenti w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu okuvaayo n'alangirira nga bw'agenda ku country tour, phase 2, country tour mobilization phase 2. Era twalaba phase ey'okubiri eno yatandikira mu disitulikiti y'e Kamuli. Bwe bava e Kamuli, olunaku olwali luddako baali bakugenda Palisa ne baba blockinga ne bakomawo awo nno. Oluvannyuma lw'okuba nga beefuba akavubo ne poliisi ne bakkirizaganya ne bakkaanya ku ebyo bye bayogerako, ate tuwa n'etandika era yatandikira Mukono, oluddako n'egenda e Masaka, naye twali tuli awo ate ne batugamba nti tuwa eno bagimiriza. Bagamba according to police nti ensonga lwaki bayimiriza tuwa eno lw'abaami 3 abaafa ku lw'e Masaka, nti mbu baali bayisa bivulu nga basisinkana omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, era ne bagamba nti bakansolinze tuwa zino tezijja kubaawo mpaka nga bamaze okunoonyereza weekunaggwa, batuule ate bateme empenda balabe kiki ekirala ekiddako ekiyinza okuba nga kikolebwa, then basobole okuba nga baleka country tours zino zigende mu maaso. Okusinziira ku bigambo byabwe bagamba nti omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu ne gurupu ye balemerera okutuukiriza byonna bye baakanyako ne poliisi, nti baali baakanyiza nti abantu teri kubeera ku kkubo, abantu bagende ku gurawundi gye baba expectinga, batuule babalindirire, naye ebyoku kkubo ebyo tebaagala. Ekirala kye baali baakanyizaako nti wabengawo oba bagende nga like mu hall, atyo ne balaba nti hall ebeera y'abantu batini nnyo, ate eno abantu bajja kuba bangi botasobola kuba nga otaliza. Ne bigenda bwe batyo. Kakati nti oluvannyuma lw'abantu bano okufa 3 nti gavumenti esazeewo gali mu nkuubo, tebanaba kuba nga babirangirira mu butongole, mbu gavumenti esazeewo mbu ejja kubanga ekwata private chopper. Tombuuza oba yaani oba ya gavumenti oba ya UPDF, sibitegeera era nze sibimanyi, mbu gye bagenda omuwa atambulire ng'omwo yonna gy'alaga abantu bamulindirirenga ku kisaawe. Bo kye bagamba nti kijja kutaasa obulamu bw'abantu. Bo bagamba mbu kino bakikola just lwakuba nti for people's safety, mbu abantu tebali safe ku nguudo okwo, mbu bw'oba tebakoze ekyo tujja kuziika mbu abaana bangi tujja baziika, mbu lwakubanga bayisa nnyo ebivulu bino ebivako oluusi kutomeragana, ne buleeta akalipagano k'ebidduka ate ne kaleetera okusanga nga oluusi bitomeraganye. So bo kye bagamba mbu chopa eno teri agenda kuyimirira ku luguudo alindirire chopa agiwuubire, nti kyo kitegeeza nti bwe banaawuliranga nti wuuyo ali mpigi
bonna bajja kwesoganga kisaawe Mpigi bamulindira awo. Era wanaabanga ava Mpigi okomawo Magere ajja kulinnyanga mulundi gumu Ethiopia emutuuse Magere nga teri bantu mu kkubo, teri kalippagano k'ebidduka, teri bodaboda okuyisa ebivvulu, nti ebyo tebijja kubaawo. Mbu kino kijja kubanga kibayambako okubanga abantu bonna both parties nga functions zaabwe zitambula bulungi oba activities zaabwe nga zitambula bulungi. Kitegedde bo bagamba mu tebakiinaamu feelings nti oba biki politics. Gundi zaabwe ziri mu kubanga zitaasa obulamu bw'Omunnayuganda. Naye ate kino bannakibiina kya NUP tebakkirizaganya nakyo. Bagamba nti gavumenti erina kyebala. In fact batuuse n'okubanga bawa examples ky'abantu abanene mu gavumenti zitali z'owane Uganda naye gavumenti ez'enjawulo naddala mu Africa abafiiridde mu Ethiopia ezo ne zibanga akabenje. Batuwadde recent event eyaliwo wanene Kenya recently oba n'omwezi tegunaggwa General yafiira mu magye, yafiira mu Chopper nga kwotadde ne ba juniors be, ba major, ba captain, ba cameraman, abantu bangi abafiiramu. Yali nnyonyi emu kye bagamba nti kino tebakkirizaganya nakyo. Mbu kiyinza okuba ekyobulabe mbu eri muntu waabwe naddala pulezidenti n'abo abali ku busegere. Ntegeeza pulezidenti w'ekibiina kya NUP n'abo abamutambulira nabo ku lusegere. Mbu watya nga bamuwadde Chopper eyo mbu ne bakigenderera nebanga efuna akabenje. Bonna olwo abantu bakunkumuke bagamba nti ekyo nedda. Era nabo bagamba nti obanga ke kakwakulizo ke bagenda okubanga bamuteekako nti ate beeyongere bamuwe country wedjo, mbu ekyo tekikola. Bo balabanganga mbu waliwo olukwe oluyinza okubaawo kubanga munnanga ate oluusi kwesanga omuntu waabwe nga bamusaanyizaawo. Mbu ne bayitira mu ngeri eyo ey'okubanga obuliawo bakozinga akabenje k'ennyonyi ate omuntu bwabwe n'abanga asaanawo. So kye bagamba nti tetukkirizaganya nakyo. Ne fact batuusiza n'okubuuza ekibuuzo mbu ye accident eyakasooka kubaawo mu Uganda. Mbu kubanga bagamba nti oba bastopinga tours zaabwe okubaawo n'okuba nti bagamba mbu beekwasa mbu accident eyaliwo juzi abaana ne bafa, babuuziza mbu eyo ye accident esoose okubaawo mu ggwanga Uganda. Mbu bazze bawitnessinga accidents nnyingi. Mbu olwo lwakuba Kyagulanyi ali mu kubanga ate aconsultinga abantu be amobilizinga bali ku NUP membership registration. Mbu awo we balabira nti abantu bafa obubenje. So bo bagamba nti tebajja kukikkiriza era kagwake keetoonye tebajja kugikkiriza eyo Chopper. Mbu wakiri batambulayo ebigere ne bagenda nga basula mu makubo ng'abagenda okulamaga naye nga tebalinnye Chopper eyo. Kati nze naawe tujja kubanga tukola ki? Tubitunuulira yonna gye binaggweera ffe tuli okubanga tugwa kutuusaako era tujja kubanga tugakuwa mu bujjuvu. Oyongera okubanga weekomidde ku NCK TV. Wenkugambira nti mukwano yonna gy'oli yonna gy'osinzidde manya nti tukwagala nnyo era tukwagalira ddala bawangalira emitala w'amayanja oli luddawa oli Kati oli Dubai oli Berlin yonna gy'oli tusiima nnyo era tusiimira ddala. Bagamba kimu nti temuvaawo amawulire gakyali mangi nnyo 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 nnyini ddala.